Kinnumye mukazi wa Kibwetere okufa nga sirabye ku Kibwetere kubanga gavumenti ene inawe yankakasiza nti eyinza okuba ebyokutta abantu yabirimu. Mbalamusizaako bannayuganda yenze Emmanuel Peter Kankaka sigenda kubanga mbalwisa mbadde ku muyiggo okuva linayingira amawulire nyina omusajja gwe nnoonya eyatta abantu mu Uganda ayitibwa Joseph Kibwetere. Simanyi oba bwe ndi mukwata balimpa ekirabo naye saagala kirabo ku lw'eggwanga noonya Kibwetere. Kibwetere oyo eyatta abantu abasukka mu 2,000 abalala n'abakumako omuliro munoonyeza wamu n'abafaaza abadduka mu bufaaza 2. Kwabo kwaliko Dominic Katalibabo, kwaliko n'omulala bamidoza bali bamuyita Kasapulaali Joseph Kasapulaali, faaza Joseph Kasapulaali. Kasapulaali ne Katalibabo be bamu ku bennoonya. Okwo kuliko n'abakazi. Malaaya yali eyitibwa Credonia Mwerinde oba Credonia Mwerinde. Saako n'omukazi omulala yali yefuula omusisita gwe bayita Ulusula Komuhanji. Eyo ye cult eyatta abantu e Kanungu. Badde mbanoonya. Ndi munyiivu nnyo kati ndi wano mbagamba. Ndi munyiivu nnyo mu vidiyo eno n'olwaleero eri ebitongole bino bisatu. Ekisooka ye gavumenti ye NRM. Ndi munyiivu nnyo eri gavumenti ye NRM. Ekyokubiri ndi munyiivu nnyo eri Catholic Church. Ekirala ndi munyiivu nnyo eri kampuni ya A+. Nyinza okwogera bino ebintu abantu ne mugamba Kankaka ogamba obadde onoonya Kibwetere obadde omunoonyezaawa oba ntandikirewa. Mu kunoonya Kibwetere enkesi zange naziteeka ku maama wa mukazi wa Kibwetere. Kinnumye mukazi wa Kibwetere okufa nga sirabye ku Kibwetere kubanga gavumenti ene inawe yankakasiza nti eyinza okuba ebyokutta abantu yabirimu. Ate nga ne Kibwetere yali emanyi gyali. Waliwo lipooti eya CID omu eyalaga n'abaamulaba n'abajja batambula naye. Bannayuganda wenkoledde vidiyo eno olwaleero lwa 6 ngikoze mangu naye kamera zange ku ground gye ziri. Nyina ebifaananyi bye nasoose okufuna. Woyinza okulabira vidiyo eno kiyinza okuba kye ŋŋenda okukugamba kiwedde. Eyali muka Joseph Kibwetere yatta abantu yafudde. Naye bwe yafudde olwaleero bamututte okumuziika. Lwaki nkugamba nti ndi munyiivu nnyo eri Obukatuliki? Omanye ewaffe mu kika, ewaffe gyenva, ewaffe gye banzaala kimenya amateeka okulitisayizinga Catholic Church. Nze gwe mulaba namalako n'emyaka egyawera 4 mu kigo. Era kinyiiza omuntu yenna ow'ekika kyewaffe banaye mbeetondera okukulitisayizinga Catholic Church. Naye ate ab'omu kika kyaffe kye beerabidde kize Kankaka newankubadde ndi wa kika kyabwe naye ndi wa mawulire. Mu mawulire nzikirizibwa okulitisayizinga ewantu wonna wendabye ekikyamu ku lw'obutereevu bw'eggwanga omuli Obukatuliki ne buba Bukatuliki bwennyini. Kaakati ki ekyanyiizizza? Olunaku olwokusatu olw'okudero lwa 6 lwenkoze vidiyo eno tuli mu mwezi gwenyu gwe wolabidde vidiyo eno. Olwokusatu saawa nga 8
awo wakati wa ssaawa 8:09 mukazi wa Joseph Kibwetere eyatta abantu yafudde. Naye Mukama nga bw'ateerabira abantu be yafudde kikutuko. Mutabani we oba kanjogereko limu. Mutabani we Kenny abadde alabirira nnyina ng'era amukweka. Musajja mukulu mu kyaki y'Abakatuliki ekiwende eyo e Kasangati. Emboozi eno ngenda gikwata kimu ku kimu mbabuulire lwaki mbagamba ndi munyeevu. Ate ne bye mbagamba nnyina vidiyo. Mukama nga bw'asasula ate nga asasula mu karense gamba kyokoze kyennyini mwakusasulira. Omukyalo ono alina abaana era omu ku batabani be sijja kwogera lyakubiri Kenny yabadde alabirira nnyina ng'afaayo nnyo. Nnyina tafa. Nali mmanyi bo tebalifa abafamire mu nsaasire nene mmwe musobola okuntegeera. Mutuufu bawo omukyalo oyo yayokya abantu. Ate nteebereza ne gavumenti eno ebimanyiiko. Kyovula mbagambye ndi munyiivu. Ekyasinze okunnyiiza sisobola kunyiigira ddwaliro. Omukazi ono badde bamukolako zi check-up baakedde mutwala for check-up. Naawe ne bamugamba tewali kimuluma. Olwakomyewo wakasaawa 8 n'afa. Oba yafudde ki? Lwamukomezaawo yafudde kikutuko. Ekyasinze okunnyiiza mutuufu Obukatuliki mujja kubututamya. Bannange nga sinaba kugenda wala kansooke mpiseewo obubaka bwa Ssenga Mukooki. Ssenga Mukooki mukyala mulungi nnyo. Omukyala oyo mukyala musawo naye si mulogo si mweraguze wabula omusawo ajjanjabisa eddagala lyaffe traditional herbal medicine. Kakati ye yakulira abakyala abangi bajjanjaba ensimbu. Sibagamba nti malwaliro gali temugenda naye mbagamba kirungi nnyo kubanga tuyina amaanyi Katonda ge yateeka mu bantu. Abakyala abo abakazi mbakubireko ku nsonga z'amaka bazitereereza ddala. Alina omwana agwa ensimbu naye nga tagwangako mu muliro kuba 0750 26000. Kakati engeri gye ngoberera ennyo ensonga z'ebyobuwangwa seezeewo bulogo wabula ez'obuwangwa. Nazuula abakyala bano kituufu baakabi ekyaddala bawonya. Bwe ekizibu ekikuluma oba kya mwoyo oba bulwadde obulabika bakubira essimu. Wonna wooli mu nsi 0750 26000 kyonna kye weetaaga okujjanjaba n'eddagala basobola oddikutuusaako. 0750 26000. Nange kennyini ni musajja wa mawulire nkola content mumpe ebirango bya business byakubalangira bulungi business zammwe. Nkolera ku 702 845 59. Tugenda mu byabufuzi. Natandise hostinga bana byabufuzi MP2B. Omuntu ayagala okwesimbawo nkubira nko interview oba oli Uganda oba oli eno gyendi kubanze nawanganguka baali bagala kunzita naye omulimo gwange nze ntambula nagwo. Nze we kasitangwe wali internet computer ne kamera nga kiwedde. Eno gye nnina engoberera n'okungoberera ndowooza ogiraba. Eno gye nnina kati naye akugoba yakuwa ekkubo. Gye nnina kati ne bwenzira eno ne bwenzira eno ne bwe empulira empita taata kanzire ku mulamwa. Abantu b'ekiwenda Abakatuliki b'ekiwenda mwatukoze bubi. Bannaye Abakatuliki mwatukoze bubi. Mu Bukatuliki batusomesa okubeera ab'empisa naye empisa zireme kutuuka ate ku ekyo. Mazima muko omutemu eyatta abantu ne mugenda mu kkanisa ne mutwala muko omutemu mu ekereziya ne mumusabira essaala atuuke mirembe ku gwa ddyo gwa paatiri naye muli babi
mugenda tutamya eddiini kaninde ndabe wenkoledde video eno nga tekinnabaawo naye ngenda kulinda ndabe ow'ekitiibwa Archbishop Lambert nawulidde nti ne mu kuziika agenda kubeerayo kambawo emboozi enzijuvu ku Lwokusatu wakati wa ssaawa 8:09 Tereza Kibwetere erinnya lye eddala ndirina yafa mutabani we musajja mugagga nnyo ddiira musajja mugagga ddiira wa mmotoka Keni yakwata maama we nga tayagala afe n'amutwala bamukoleko check-up n'amukomya namugaa tewali kiriwo Katonda n'amukutula kibwatukira sinze siri mulamuzi Mukama amuwumuze mirembe bw'aba talina musango naye ku history gye mmanyi siri mulamuzi njogera bya ku nsi omukazi bw'amala okufa yatwalibwa butereevu mu ekereziya y'Ekiwenda Catholic Church y'Ekiwenda nga bayimba kwaya nga ziyimba nga basaba sinze nteekateeka ebiba mu kanisa naye ekyo sikirabyemu nsa kaakati abaana abato muyinza obutamanya Kibwetere gwe njogerako olunaku olwaleero atwaliddwa bwe yamaze okusabirwa e Kasangati kampuni ya A+ kuba yo nkozi ya ssente yamukutte n'emutwala yamutwaliddewo entungamo bamuziise entungamo olwaleero olabira video eno bwe baateba naye video nzirina ez'olumbe kubanga wenkoledde video eno omwana namusindise dda era buli kimu ngenda kubanga nkifuna ngenda kufulumya video ey'okubiri bwe nva ku eno ngenda balaga ekyabadde mu kyaki e Kasangati malemba laga ekyabadde wa entungamo mu kuziika A+ ng'ekwata mulambo gwa Tereza Kibwetere ng'egutwala mumanyi gwatuukidde wa mu kyaki y'Abakatuliki gye gwatuukidde mu kyaki y'Abakatuliki nga bagusabira kakati ku kyalo kye bayita Kabumba eyo mu Kazara eyo mu ntungamo gye bamututte omuziika leero mukyala Kibwetere ulira banaye mukole ssente ne botta abantu ng'olina ssente mu Uganda kirabika ne botta abantu ng'olina ssente amateeka tegakukwata kiwulikikanga okujjako gavumenti bwe batekwagadde eno famire ya Kibwetere ebadde famire engagga nnyo era abantu beewunya n'okwebuunya ekyapakula Kibwetere ne malaaya ye Kuledonia batta abantu malaaya eyagambanga mbu yalina okutu kwabiikira Maria ng'ewuliriza iba na Uganda obatwalya ki mbu malaaya yalina okutu kwabiikira Maria nga bakozesa sign language owandiika ekizibu kyo n'okigiraga bwoti malaaya n'okigiraga malaaya ya Kibwetere n'ogiraga bwoti ekizibu n'ewuliriza bwewuliriza nayo n'ekuwandiikira solution nga temwogera paka lwe batta abantu ate Kibwetere gyali bw'aba yafa teyafiira mu muliro kakati nabadde ku muyigo gwange ebbanga lyonna ngoberera mukyala wa Kibwetere ono Tereza buli wabeera era mmanya nga nsaba Mukama Katonda Kibwetere akyalire ku mukyala we mukwati oba ndabe ku bano simanya Kuledonia nono faaza ono faaza gwe baali bagoba mu bufaaza gwe baali bayitaani baali bamuyitaani Kasapulaali oba ndabe ku Kasapulaali ng'akyalidde famire ye bonna badde mbateekako enkesi munnange Tereza Kibwetere yafudde naye nyinza okwogera ebigambo bino abantu abamu nga temukyajjukira abaana abato kambajjukize oba abatajjukira kyogerwa kyali mu Bayibuli nti emyaka 2000 Yesu ajje kudde ensi egenda kuggwawo kati mu 1999 waabalukawo obubinja bungi obusomesa ku nkomerero Dumuzidde mu Dumuzidde mwe mwajjira akabinja ka Naggagga Kibwetere ne banne omwali Wulusulako Muhanji Kuledonia Mwerinde Joseph Kibwetere Dominique Katalibabo sako ne abamu kwabo baali bafaaza nti baali bagobwa simanyi oba baali bakyali bafaaza naye mbu baali bagobwa kaakati bano batandika okubuulira enjiri ng'era enjiri yaabwe bagiyita restoration of the 10 commandments of God restoration okuzzaawo amateeka 10 aga Mukama Katonda
Kibwetere yabba abantu n'abatunze ebyabwe n'abatwalako abaana baabwe n'abatwalako bakyala baabwe n'akozesa abo nga bw'ayagadde ne malaaya yeno gye yali eyitibwani Kuledonia ne malaaya ye. Kakati 99 lutuuka enkomerero yalina kubaawo nga 31 mukimanyiwe ebikujjuko by'omwaka nga 31 Desemba 1999 enkomerero bwetuuka abantu batunda dde ebyabwe tebakyayogera tebakyamenya mateeka balindirira Mukama Katonda amalewo ensibo bagende mu kwesiima tebeesiima ensi teyaggwaawo Kibwetere n'aswala n'ebikazi byebi saako ne bino ebifaaza ebyali ebigobe mu bufaaza. Kakati munnange mu kuswala waayitawo omwezi gumu tulinda nkomerero tejja kujja waayitawo emyezi 2 nkomerero tejja kati mu mwezi ogwokusatu abafala ne bayiiya baga kati abantu okutubanja ssente tubakoze tutya kati mbiseera by'okusaba ekibinja kyali kinene ng'olina okwekuuma ng'oli mutukuvu pyuwa kati nga bwozza omusango obonerezebwa kino ekyali kyefudde ekisisita simanya yali ayina okutukwabiikira Mariya mbunga yamerako okutukwabiikira Mariya kino nga kyekikubonereza ng'olina okusaba sapule ya Holy Mary full of grace the Lord is with you blessed are you among and the blessed is thy womb Jesus blessed is the fruit of thy womb Jesus. Mirembe Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe yawe omukisa bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayo yawe omukisa Maria Kuledonia otuwe omukisa bwe batyo basaba Kuledonia nga yalina okutukwabiikira Maria byatta abaana nga biwabutwa bwe bibaziika byalina ekiwoofiisi eyo Kannungu ng'emabega byasimayo ekinnya nga Kibwetere atta Kasapulaali atta simanya Kaliba batta naye baali events ezaddako ze ngenda obbabuulira lwaki ŋŋamba nti gavumenti y'NRM nayo yantamiddeko mu nsonga eno mu nsonga zonna n'eno nayo nga kweri sijja kugamba ku nsonga eno yokka ani gwetatamanga nkusaasira kaakati wayita emyezi 3 ne bagaa abagezigezi ne bagaa bano baatubba mutuddiza ebyapa byaffe babatunzanga leeta ekyapa ogende mu ggulu babatunza ebyapa. Omanyi Joseph Kibwetere yali musajja mugagga yaliko ne commissioner wa lands mu gavumenti ya Amin bagamba nti mu gavumenti ya Amin Joseph Kibwetere yayinamu positions 5 omusajja ogwo nga zonna afuna omusala yali mugagga mu zivundu ng'abaana be bwe bali kati Kampala we bali bagagga bawulira mu speya abamu basuubula speya abalala mwasuubula speya ono yabadde ajjanjaba maama we alina ne bondi y'emmotoka bagagga nnyo famire erudde ng'erimu akasente kati munnange Kibwetere commissioner wa lands nga asolooza byapa abagamba mumpe ebyapa abantu emyezi 3 nga babuuka nga bagamba yatubba nga batandika okubanja agamba kati bana abasiru mbakoze ntya ng'ateekateeka olunaku lwe yalangirira nti olw'ensi lwegenda okuggwaawo nga wayise n'emyezi 3 ng'ensi teweddeewo ng'ayita abagoberezi bonna bajje basiibe eyo basaba ate teboogera yayina art ng'abagoberezi be tebaleekaana bino bya fire abalokole bye babeera baleeka oba balya mmere ekyebawa amaanyi agaleekaana tewaliyo ebyo bya fire mwoyo mutukuvu ewe yali tajja nga yeye mwoyo mutukuvu kennyini babeeranga basirifu ng'era tosobola kumanya kino ekintu kya Kibwetere kyalimu abakungu mu gavumenti abaalyanga ssente okuva mu Kibwetere era n'ebintu Kibwetere bye yabbako bantu bangi awo sitole eyo ngikolako lwakuba ebintu ebimu byesonyi abaalya ssente mu Kibwetere kaakati olunaku bwe lutuuka Kibwetere lwe yategeka okubba abantu mbu
baamulabako nga 16 ogwokusatu mwaka gwa 2000 nga 16 ogwokusatu mwaka gwa 2000 nti yavuga ekiroole n'agende wa mukazi we ono eyafudde Tereza ng'era ayina ekitereke kye yali amuwa kuba kye kyalimu ebyobugagga n'ebyapa by'abantu nti era Kibwetere bibagamba mbutaliiyo omusajja oyo gyali bw'aba yafa nakyo causes naye nabadde nnoonya ndowooza ne mu kuziika ajja kujja naye kamera zange gye ziri bwe nnaamulabako nja bagamba bwe nnaamulabako nja bagamba ate poliisi temubiriimu nja kuloopera abantu ngo nja balaga nti wuuyo nnamulabye kakati olwatuuka ye Kibwetere ng'atema ng'adduka yasooka wa mukazi we ng'amuwa ebitereke by'ebyobugagga mbu yabimulekera ye n'alikwatako n'akola ki n'agenda eno nga bakuma ku bantu muliro abantu abaasoba 7 bayingira ekkanisa Kibwetere n'agiggala nti ssaawa yakugenda mu ggulu era ensi eggwawo leero ne bayingira omwoyo ne bazibiriza amaaso ne batandika okusinza mu kasirise ne bibayira amafuta era enzigi byazikonkona zonna nga tolina woddukira ne bibayira amafuta ne bigamba kati yawa amafuta gaago gazze mugamanya amafuta gazze byabayira petroli ne bikuma omuliro ne bafa bonna kati nga gavumenti ya wano wanga poliisi mu nsi yonna gavumenti y'NRM yokka poliisi mu nsi yonna ejja biwedde poliisi yajja okunoonyereza n'ezuula nga waliwo ebinnya obuwanga bwasoba mu 2000 abaana abato abaki yatta abantu overtime nga gavumenti agiwa kati lwaki ngamba nti nyigira gavumenti y'NRM I suspect nteebereza sinabufuna bujulizi bwa nkomeredde bumala naye mbunoonya kambunoonye gavumenti mukimanyi who alleges must prove at one moment I want to prove gavumenti ebbanga lyamala kiteeberezebwa nti kyalibanga Kibwetere ne bano bakuledonia simanya kasapulaali sibe batta abantu nga waliwo omuntu mu gavumenti yatta abantu oba yali ababanja ki oba yali akola ki simanyi Kibwetere ngatta abantu nti ngadduka ngakkirira e Rwanda bwe yakkirira e Rwanda kyamubeerera kizibu okudduka kuba yali agenda Pakistan nga avaayo e Rwanda ng'agenda Kenya ng'alinnya mpaka wa Pakistan naye olowooza lwaki mu bintu byonna gye yali alaga yali agenda Pakistan Kibwetere oyo ayina muwala we ayitibwa Beatrice Birungi nti yali yafumbirwa mu Pakistan era bbaawe baali bamuyita Ali Khan Shokati Ali Khan Kibwetere muwala we Birungi yali yafumbirwa mu Pakistan kati bw'amala okuwa Tereza ebyobugagga Kibwetere n'ayagala ateme yapangisa loole n'akitegedde nti mu nnaku 2 bagenda kwokya abantu ye n'agenda n'akyamako ewa mukyala we bamala okukyamako ewa mukyala we n'alikwatako n'ayingira e Rwanda n'abulira e Rwanda ye Rwanda yavaayo n'agenda e Kenya n'alinnya ennyonyi n'agenda e Pakistan yawangaala nnyo Pakistan n'alwalirayo bwe yalwala nayagala bamuzze bamukomyawo Kibwetere n'agwa e Kenya bwe yagwa e Kenya nga Uganda biyinza okubeera ebibi n'apangisa loole n'akasente ng'alina paka Burundi kati kigambibwa yali Burundi alya ssente Kibwetere ali Burundi alya ki ssente mutegedde lwaki yagenda Pakistan kakati Pakistan bw'avaayo nadda e Burundi I suspect era nga mbadde nnoonya obujulizi ebbanga lyonna nga nnoonya Kibwetere kirabika yali adda mu Uganda it is alleged nti yafa naye si kituufu NRM mujja kusasula emiwendo mubikola mu nzikiza bituuka ne bikola ki ne bivaayo kati omukazi afudde
ne watabaawe yadde muntu ayogera. E Catholic Church obukatuliki ne bukwata mukazi wa Kibwetera aliko omusaayi gw'abantu 10,000 ne mumutwala mu church. Temwakomye musabira mulundi gumu. Kanindera mbati ndabera mbati. Mukoze ebintu bingi nze dini eyo njagiddukamu olunaku lumu. N'erinnya ndikyuse kanindera mbati ndabo bagenda. Omusaayi gw'abantu abawere 2,000 ne musirika. Kubanga omwana muwulire. Lwaki ndowooza nti nno NRM accomplices. Abantu bekasangati muwaveeyo omwayogere mulema ate kubeera batiitiizi. Abantu bekasangati mulimu abantu abaafiirwa abantu baabwe Kibwetere beyatta. Omukazi ono babadde bamanyi waali. Bakeera ku makyanga abantu bekasangati bagamba tugende tumulumbe kuba mugagga. Abaana bagagga ne bagamba bana abantu ebyobugagga byaffe kwe bagagga walya bye batubbako. Tugende tulumbe omukazi ono. Oba kumukuba kumutta tumutte naye tuleme muleka nga ayina baatutta. Mumanyi ekyaliwo. Mwabo bennyini mukyala Kibwetere waliwo eyamulabula ne mutabani we ngaddukira ku poliisi. Poliisi yeekasangati mutunnyonnyole. Mazima ddala poliisi ennamba mutuuka mutya okugenda mu nnyumba y'omukyalo ono ne mugifuula na balakisi yammwe mwe mubeera. Gavumenti ya Uganda mukweka ki? Ono omukazi atuuse okufa ng'abaamuwa emmundu ezimukuuma. Atuuse okufa ng'alina emmundu ezimukuuma. Nga poliisi emukuumya mmundu ayisuspect n'abaana be baliko emmundu ezibakuuma baba tebalina mmundu. Akali nga mugamba gavumenti tebimanyi. Kwegamba gavumenti ya deployinga bakuume mukazi wa Kibwetere nga terina kyemanyi nga tebiriimu. Kamba bulire mu Uganda. Wano mu Uganda ne bokola akantu katini. Bayiga Lusamba Nanda lukyandi musiri mu Uganda. Anti lukyandi bwe wetegereza olaba mu Uganda nkyasobola okwogererayo bino. Eka njogere ewaffe gye nazaalibwa mu Uganda so si gye ndi ku buwaŋŋanguzi. Bwoza omusango ne baba mwana wa kisasulira buli kantu ko bakakubbako abalamuzi ne poliisi mpaka ku kintu ekisembayo. Bano bagaggera n'ebyobugagga babe babirina mundu ze zibakuuma. Gavumenti etalina kyemanyi ekuuma mu kweyatta abantu. Muka Kaluti muka a man who was behind a cult. Abadde alina emmundu ezibakuuma munnange abantu beekasangati beekunga kumbe pa omukazi yateeka almost barracks namba makaage. Waliwo n'ekikuba ekyambuka okugendayo naye nze nagendayo dda. Mayize ennoonyereza okugendayo ngo bano basooka kubuuza oyagalayo ki. Government of Uganda uses policemen who have paid taxpayers' money to protect a person allegedly in connivance with a cult that killed more than 2,000 Ugandans, burnt them to ashes, and is under the protection. Omukazi oyo bamubuuzaako nti bbaawe yalagawa yasooka gamba yafa n'amala n'agamba gyali n'amala n'agamba ati nze twali twekyawa yalina malaaya yeeyo bwe baayokya abantu nze sinali simuliiko. Since then DPC Mulamba yali mukyala yakeera ku makya DPC n'agamba no Kibwetere tujja mukwata gyali abagobera history eyo mumugoberere. Kaakati poliisi yebadde ekuuma muka Kibwetere nga n'okugendayo tosobola. Kaakati lwaki mbagamba nti bannange tubeeremu.
I think ekanisa oba ekereziya katolika enoonyereza ku bagoberezi baayo. I want to ask bannaye ab'ekiwenda, omukazi ono mubadde temumumanyi nti ye Mukakibwetere oba Katonda oba yeenenya, kubanga mu Bukatuliki wali egundi okwenenya okugenda ne weenenya eri faaza n'akuwa ekibonerezo ekyo kulwa ebibi byo n'okikola ate n'otaddamu kukola musango ogwo, olwo n'ofaanana nti ogusigalidde Mukama yagenda okugusala. Naye wano faaza aba akweyimiridde n'ebibi bwe wakola. Simanyi nti oba okutta abantu nakyo kibi ekisonyiika, kuba kimanyi n'okwetta obwesinga gwe weesaliddewo nagwo omusango eri Katonda. Kakati munnange, epulasi mulidde ssente bannange. Epulasi yazze ng'omukazi afudde n'emutwala mu kyaki ne organizinga funeral. Teboogera kituufu. Abakatuliki badde wali beekuba obwama. Okimanyi oyo Mukakibwetere? Abakatuliki mwabaaki? Lwaki temubeerako radiko olumu ebintu ebimu ne mubigaana? Oyo mukazi wa Kibwetere, oyo mukazi w'Ekibwetere. Siibula omuddu wagende kati atuukire ku gwaddyo gwa paatiri Katonda, omuddu wagende kati. Eno bwe mwekuba obwama mulina enkwe. Akatuliki mulina enkwe. If you knew that this wife is part of one of Uganda's greatest massacre, can you imagine? Epulasi olwamuggyaawo ne ku kyalo ng'emutute entuŋŋamo yamutuusiriza mu ekereziya. Bamutuusiriza mu ki? Mu ekereziya Kabumba eyo, iziti Kazara Kabumba kyekyalo kwe bagenda omuziika. Bamutuusiza mu ekereziya n'afuna essaala namba 2. Mukakibwetere n'afuna essaala namba mmeka? Kaninde Bisopulambati. Ati Bisopulambati. Nabo abaana agenda okuziika muk'omutemu. Girabika ze simanyi filosofe bafaaza gwe basoma oba nina bubeezi mutima bubi oba adag simanyi, but by common sense. Kakati nsaba bannayuganda mwenna muleme kubeera beerabize. Bwe kibanga Obukatuliki kisaawe eno mukyalamagira abantu Kabaka Mwanga be yalagira ne bookyebwa ku lw'okumuwakanya n'okuwakanya principles z'ensibuko y'Obuganda. Abantu b'e Kanungu baafa, gavumenti tebawanga ansa. Mukanyajjuwa kalulu. A government that has not even solved one of the greatest cases of your locality. Vote NRM. Bwe mubazza mu ntebe. Balina mugaso ki eri abantu bammwe abaafa? Basobodde bawa ansa ki? Mbakuutira nga mbalaamira. Teriyo omuntu agenda kukyusa nsi yammwe. Nsaba bannaffe ab'ebitiibwa bafaaza, ennono ye Naluzaali ono 225 Naluzaali Parish gye nabeera mu kigo. Tugenda kukuza emyaka 25 mu 2025. Tuweze emyaka 25. Naye ennono y'Obukatuliki ye Naluzaali okuggyako ng'eyawuka n'ey'e Kabumba oba ey'e Kasangati egamba omuntu anoonyerezebwako era faaza okujja okumusabira twebuuza abadde asasula endobolo wa kikula ki, abadde akola ki, kyaki yasobola okumulobola n'ebirala. Ennaku zino wakyaliwo okunoonyereza kwonna okutavumaganya ddiini. Nze nyina bafaaza basatu bemmanyi abalina n'abaana. Ne mu Bukatuliki kikuumibwa obutayogerwa ku lw'obulungi bw'eddiini. Ate lwaki ffe bwe tubanga abalina ebimu ku byama bye tumanyi
bwe tubanga tubisirikira mwe party eyammwe nga mwe mugituuka ku mwe mukola bye mwagala kati mugenda controlling atya Catholic Church fe abagoberezi mugenda tu controlling tutya obutabyogera nga ku side eyammwe temutubeererawo musobola mutyo okusabira mukaaki bwetere bannange mutuleke famawulire agaffe gali about reporting shaping public opinion reminding people of the values and the core values of culture and their nation such that ense kulakula notegedde jova ngotegedde ebizibu byobadde nabyo ebyakulemeso by'ebyaleeta ebizibu mu society n'obifunira solution ense etambule kati ebizibu tuba tulina obireeta mu society faaza ne tumwogerako akoze ekintu such that society emuyigirako esobole obutadda nnyuma tulina kusonga mbere ne mukwata mukaaki bwetere mwasabye sapule nove no kiki mwakirowoozezaako nze mbadde ndowooza wabeewo okweddaabulula oba faaza yakikoze mu musindikeko baziyitanga kisinodi mu kigo twabeerangayo ffekka mu kaseera akamu nga faaza bonna bayitiddwa okugenda mu lusirika sijjukire baaluyitanga mu nkola ya ddiini mwali batutteko ne baddamu ndowooza ne bakyetegereza because you can't do that to us you can't do that to Ugandans really mazima Catholic Church mazima you can't do that to us ne musabira mukaaki bwetere NRM mazima temufunangayo ku bujulizi bwonna naye ate omubbi ye-investigating manyi lumu nali nina kafirimu kendaba nga mulimu omusajja police detective naye nga ye mutemu nga detective wa police ate nga ye mutemu kati nga amanyi ingredients zonna amanyi biki byagendako ku site okunoonya obutemu kyokka nga ye kennyini ye mutemu kyokka ate nga ne ku poliisi yakyasinze okunoonyereza era nga gwe basinga okuwa emisango gy'obutemu nga ye yabukoze ye yattanga abantu naye ng'ate yagenda mu field okunoonyereza ku bujulizi era yamaliriza ng'ayina gwakutte kubanga bwe yattanga omuntu ng'ayina n'obujulizi ate bwaleko ew'omulala ng'era amaliriza n'akulakinga bano ne bamwongera amayinja nga waakabi kyekikula kya gavumenti y'NRM be balina okuinvestigatinga bo bennyini mwe muli abatemu bo bennyini be balina ssente be beeteerawo ebifo naye mujooze gavumenti ya Museveni oba teyabakoowa oba yabatuma oba tutwale ki naye sikiwa nti oba buli kimu yakibeeramu kalo sajjabbi teribulako kalungi kaalyo waliwo ebintu ebimu ate bino ebyobuli bw'enguzi n'okugaba ssente byo bimuteebereza ebyo ebyokutulugunya abamuvuganya abikoze n'obutaagala asonga mu ntebe naye waliwo ebintu ebimu nga mubikolanga mmwe kati Catholic Church you needed to be told by the government not to do it kati abantu b'entuŋŋamo bwe bayiika mu lumbe ne babakuba emiggo ne battawo bataano kasita kamera zange gye ziri faaza banaaba bamuyuza egganduula nja kubaawo singa abaddewo munnakannungu alinamu ku busungu munantuŋŋamo alinamu ku busungu waaligenze butereevu ekabumba n'embookoyo waaligenze ekabumba n'embookoyo n'okuba faaza ne bwe yali badde akibishop nga yazze n'omukiiko omuggo mu mugongo Bishop Lambert mutujooze naffe tunoonya measures za kuba disciplininga omuntu asabira atya era kansabe Bishop aleme kubeerayo singa mbadde omu ku bantu beeyo mwabalabye balina omupoliisi eyatta munnaabwe gwe baakozeeko siwagira kutta abapoliisi naye waliwo ate munnaabwe kuba kati kasajja katu ke baasindise kayinza bambi n'okuba nga ko baakawadde duty eyakola omusango eyatta omuntu yena n'asigala mu ofiisi officer in charge OC
singa wabaddewo omuki omusajja omukambwe yaligenze kesi n'agisamba n'agirinya tteke mu kitundu ekyokubiri ngenda baleetera vidiyo y'ebyabadde mu kusaba muka Kibwetere mbaleetere n'obutonotono bwenfunye mu kuziika muka Kibwetere neetegereze ne footage okumala ebbanga nabo Bakibwetere yazze okuziika ne Bakuledonia ne Bakasapulaali abo njagala mmanye oba Faaza Kasapulaali yabaddeyo. Kasapulaali yamunoonya ekifaananyi nkirina njamunoonya ndabe oba yabaddeyo. Nalabako ku butambi obumu Asadi bwe yava mu buyinza ono we Syria abantu baali mu mukwata naye okumanya banyiiga bagenda ne ku malaalo ga Kitawatisi ne bajjayo amagumba ne bagookya. Bafa bw'obusungu bw'abatukoze ebintu ng'ebya Kibwetere tuli bufuna ddi. Society ne shapingibwa radicalism in the future y'abaana baffe betugenda okuleka ku nsi ne mubanga temuli mujozi ne mubanga temuli mu muntu nangu mujozi ne tulaba eno ensi gye yali batuusiza. Ffenna tulina okubaawo. Mbajjukiza Senga Mukooki mukyala mujjanjabi wa kinnansi ntegeezaako abantu mwenna nga ggwe oyagala omukyala akomewo oba olina akulidde ssente wabula nga obufumbo okyabwetaaga. Mulimu ab'eŋŋanda abalaba nga muganda wammwe ekikazi kyamuloga tategeera ali awo kisika busisi nga bw'ayagala naye nga kisika towards kuzikirira mukubire ku Senga Mukooki abimala 75026000. Bano ba musajja tukola kusasula mujjawo bw'oba owulira nga tewali mu mativu nga tolina kibi kyoyagala kukola si butemu kumutereeza mu layini afumuukeko ebyo ebimufaananya nga atategeera kuba 75026000. Yenze Emmanuel Kankaka Peter Kankaka liri ekika Emmanuel nazaalibwa towards Christmas nazaalibwa nga 23 December. Emmanuel Peter, I'm the rock on which God will build his church. Manya makatuliki nnyo ate Kankaka linnya Nansangwa nnyo bawulira si bangi abalina ne mu kika jjajjange yali wanze nzego yawala iti obyongerayo digaba. Njagala nnyo ensi yange kyoba owulira ebigambo bino nga mbyogera wabula sikuma mu bantu muliro. Ndi ku 70284595 ku WhatsApp oyinza ojjukubako neetayitamu kuba ndi mu buwaŋŋanguse naye nkyakolera ddala ne ku ground kwendi newankubadde omubiri gwange naguddusa amasasi n'okuwambibwa mbasiibudde mweraba. Bandango omuntu agoberera ennono mwava abeera munywevu abagulugulu anti amanya gyavudde ne waba atuuse era nejjalaga olwabeera alengerayo bwenyanjuluza omuntu oyo bw'ateekeddwa okweyisa.